Andi. Wandi. Amanyi nkwagala nnyo ennaku zino. Nkwagala wakujja wakubizibu bye wandekamu. Leka nonkubuulire. Mbwagamba musumba mu John anyu. Mwe kubizibu bye. Nkasanga ali nnaku ye ng'abiŋŋamba nti wagenda n'ogamba musumba bituufu. Ani. Sigo olugenda ng'ozunza omwana oleka wanene onomala okugamba musumba ate n'odduka. Aha, tosigambangako ku musumba. Owange. Musumba yabijja. Nze nagambako Fiyongo kasigambangako. Ndowooza olaba omumwa era ozunza umanye ebizibu byewandikamu wano. Nagwe Andrew sokolinde wekuba kuzunza mu mwago tewaguzunza. Tewaŋŋamba. Nagamba bameka kati omanye abantu ababiri. Nange nagambako Fiyongo. Ndowooza olaba okuzibu. Nakugamba ne nkugambirawo. Zero kati nno kankusese. Natuuka eri. Nendyegaana. Oluguddewo ssebo. Wabyagaana? Kati wali oyagala nkole. Lwaki tewayogera mazima nga tewamulaba? Mazima ki? Tewamulaba? Mazima ki? Tewamulaba? Omanyi John bw'abadde nnyamba. Bulira wanyumya emboozi za John. Okimanyi nti n'ekyokulya ebiseera ebisinga mbadde nkijja wa John nga yakimpa. Sebo oli musajja yiga okwekolerera. Va mu ebyo. Va mu ebyo. Bwe tomanyi bulamu bwe bukalubamu. Laba ono kati ogenda beera ku John mpaka. Anti leka nkubuulire. Kati bagenda bayita. Naye nengeza mpulira mbu simanyi wayogedde erinnya lyange mbu simanyi nze nabikugamba. Sibimanyi kuba nabyegaana dda. Ate sidda mu kigambo kye nayogedde. Kale ogenda we bampitira we bati ogenda kubyogera. Andi kyaguddewo tokimanyi. Wabyegaana? Kati nkubuulire. Kati leka nkubuulire. Sibiriimu, sibimanyi, sikulabanga nako, sikugambanga nako yadde kigambo. Kyoyogedde sebo. Kyoyogedde. Olowooza oli namukolanga. Ate yali tabimanyiza wabiŋŋamba. Wabiŋŋamba sebo. Tewabiŋŋamba. Kati nno nkubuulire. Tola nti nabikugamba. Ani yaliwo? Ani mujuliriza? Gwe kennyini ojja kujulira. Sibimanyi. Era nkusaba ekintu eki. Bw'otuukayo nga bakuyise mugenda kwetondera John. Naye sibiriimu. Andrew, kyoguddewo na John yekka naye kati nawe ngenda kuwalana. John mbadde muwalanira munda kati ngenda mmuteeka kungulu antegere kikyendi. Golooza ogenda kukanga n'ebigambo mbututye. Singa anabadde agenda beerawo. Nga mutwala babiri. Naye munange saa yonna agenda kujja. Anagenda kujja. Yes. Yawali. Bana ataawo kye kisinga. Kumuswaze. Agenda kujja mugende mukati olo mujja kuddayo buto. Ewa musumba. Tuyinza obutadda wa musumba. Kati munaabiseetulirawo. Musumba yatugamba kuddamu zoogerako. Musumba mutuufu. Omanyi nga si mwoyo mutukuvu nti yabikulidde musumba. Tasobola kikiza ekintu ekyo. Banagambe nti agenda kujja. Ano obwedda nkulize. Otwalanga byange. Kasita nnyingirawo. Obwedda nkulize. Kiki kino? Naye bulijjo wabulirawo. Nga tyendi nali natambula mutonengera. Yesu yeebazibwe. Amina. Ye muli mutya? Tuli bannange Fiyongo onyiridde. Nesinga kwe. Oli wano nnyabo. Tuli wano. Nesooka olinde Fiyongo olina olugamba. Ate lugamba. Watwalayo byaki? Ewuwa. Biri ebya John bye nakugambako nti Andrew yaŋŋamba. Soko simba wakati. Era otusanze n'ono nga byedi mu kumunenya. Nga bwe wanzibirako. Nange munene ali mubirako. Mama ate omukazi yabitwala ewa musumba. Oyo ngire Brenda. Narutwala. Webale. Ngabukyayo kya. Oyo mulabo. Nali munyumeza nangamba kwe omanyime mwakule mwezi tatula. Okate yoggo gwali butuje. Ate gwe gwasuka wa musumba. Bamayi. Ne mulindeeko. Kawa tebina byaliwo. Era John nali njagala bamutegerenza kuva mu manyisi mwa. Neyoroza bakibali kinyumize. Batubiki musumba patu. Teyabikiriza. Nga womanyi bayagala John. Oya akunyumize bya. Baba mwamugamba bubi nammwe. Oyo akunyumize. Ne Andrew yajja olwita luto. Naina mama. Sokolinde Andrew yakwega nabiŋŋambye wali nendooza asaaga. Mama. Yambabulire. Andrew badde simuwalana. Naye kati alugulidde ku pata. Nayo gena muwalana. Ekikulu kati olaba. Andrew mukwano gwa John. Ate John yalinga tero muyamba mu bizibe ebimu. Chovala bayegaana. Ate n'ekirala John yembadde muwalanira munda ngambika bikako nsigata akazi. Ngenda kumulaga. Gwe nkumanyi gwe ana. Ate mulabye mutya? Muto. Mulabye mutya? Oyo musumba tatuuliza musumba Patrick. Lwaki tetugenda wa musumba Sani? Kyogereko. Kyogereko. Ate n'okoma baakomyewo. Isi namulabye eggulo. Nange pisi namulabye. Muloza itatuuliriza. Baakomyewo bonna kati. Naye mwe tugenda mumusiiga kali kennyini. Wa musumba Sandra ye ajja tuwuliriza nammwe.
babi. Weereza nange mbalaba mwenna Katonda abakubye repair. Kitiibwa kyawe naffe tetuba bwe kiri munnange. Naye mmwe sooka olinde yagamba Mukama atukubye repair. Sooka omulengere bw'atunula. Ate okuweereza Katonda si kwaweereza. Oweereza Katonda n'obaako step gy'otwala naye abaako byakola ki byakukolera. Katonda atukoledde ebyenjawulo obulungi obutagambika bwe kiri amanyi okuweereza Katonda si kwabwerereko. Kati nno munnange gye tubadde eyo era mwasuba naye kirungi nti nammwe wano muweereddwa ki omukisa Musumba abadde wamu nammwe naye naffe eri gye tubadde munnange ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa abantu bannange ebyo gye sitalabangako wano baanamuwa temulaba nti tuweereza Katonda naye tuweereza twesaasira eri abantu beeri baweereza Katonda wano ndaba tuli mu kyejo waneeno tuweereza twesaasira baweereza Katonda bazina amazina bayimba bazina n'anyanya ekiwadde n'akyuka wano tubeera ne bakugamba okuzina kyuka n'okuzina nekugana naye abaana baweereza Katonda. Omusumba yabuulidde ekitiibwa kya Katonda kyalabisiddwa ne tulya emmere ey'omubiri ne tulya ey'omukugambe tondaba wenyiridde abantu basumuludde nkwaya ne ziyimba abayimbi ne bayimba nkugambye waneeno banaye wano tetumanyi kuweereza Katonda. Okuweereza tuweereza naye waliwo step gye twetaaga waliwo omutambwe tulina okukola ki lwaki tewabikutte ku vidiyo nojja n'otulagako bannange leka na bulesi twabadde eri katuuti waggulu ate nga nnyinza obbeera katuuti ate nenonooza essimu mba neekwata ntangandi nti kisoboka munnange ono ayagala ebyololesa ono naye bannange nefiyona naye kajanjabujanjawo kiba kyonona naye Musumba ye wakomyewo naye Musumba Sandra Musumba nakomyewo naye era ssaawa yonna atuuka ku kyaki Musumba Sandra yakomyewo era ssaawa yonna ku kyaki atuuka naye nga yakomyewo twakomyewo naye nkakasa munnange twakomyewo okakasa ssaawa yonna atuuka ssaawa yonna atuuka kale ffenna ssaawa yonna atuuka munnange tubadde tulina byetwagala omugamba noba tusooke tugambeko musooke mumbuulire ki ekibadde kigenda naolwo olugambo nadda musooke mumbuulireko nga muweereza munnammwe musooke mumbuulireko olaba ono Brenda ono yasinga olumanya olwo olugambo alukumbi mukwano tukwebaza webale kulaba Awakening Films tugenda kubakolera films n'endala nyingi nnyo ezinyuma. Jjukira firimu zino tuzikola olw'okugulumiza obwakabaka bwa Katonda n'okugolokosa abantu baddeyo bafune okwagala kwa Kristo munda mitima gyabwe. Kati tubadde tukusaba otukolere ekyomuwendo osubscribinge ku channel yaffe ate bw'omala okubirizeyo abantu abalala lwakiri 5 oba 10 oba 2 basobole okusubscribinga ku channel yaffe. Kigenda kutuyamba okwongerayo guno mulimu mu maaso tugutwale ku level endala olwo Kristo agulumizibwe. Tukyakolera firimu ez'endala nyingi nnyo ezinyuma n'olwekyo subscribinga ku channel yaffe ojja kubeera ng'ofuna buli firimu yonna gye tuteekayo. Mukama kuwa omukisa, Mukama kole bulungi.